ebyo muyimbi waffe Queen Kama Queen Shiba yagende Canada okubeera nga ate azaala Kalito Badi mulowooza embeera tegenda kubeera nga ate emukyukira tuula kalira ngenda kubeera nga tende okuteerako olugambo osobola okubeera nga te omanya ki ekiriwo saawa eno video so kubeera nga togiteeka ekigawo likinga sharingirako abalala comment section always ebeera open tekigenda kubeera nga te osulawo endowoozayo bwobanga olina kyewandagadde okubeera nga ate osulawo kakati omuyimbi Shiba Kalungi ng'akeera ku makya ng'era omukyala yena yenna munaye ng'afunayo bbaawe era ng'onokolejjo nasobodde okubeera nga temba wabwino ku musajja ono gw'atasobodde okubeera nga togiraba kambeere ng'ate nkuyitiramuko katini wano omwami ono amanyikiddwa nga Jaffa Sulimani musajja mutegesi wa bivulu era nga awangaalira wali mu ggwanga eryeyuke musajja no Munnayuganda era nga nzaalwa esaidi wali ejjinja omusajja ono omulimu omukulu gwasinga okubeera nga akwasaganya mu ggwanga eryeyuke okubeera nga ategeka ebivulu era nga ategese Abannayuganda bangi nnyo okubeera nga bagenda mu ggwanga lyeyuke okubeera nga munaaye bayimba ne babeera nga beenogera akasente mwaba abayimbi mwe mwajjira n'omuyimbi Shiba Kalungi era nga ndowooza oluvannyuma okubeera nga yateeka Shiba Kalungi emirundi egiwera actually bwe nakoze research bwe nalabye abayimbi basinze okubeera nga atwala mu ggwanga eryeyuke Shiba Kalungi akwata nnamba emu era nga kirabika oluvannyuma lw'omwaka abadde nga amutwala ne wabadde nga atwala abayimbi abalala ng'era agattako Shiba Kalungi awo nno ndowooza wava enkolagana ne babeera nga ensonga bazikwasaganya omwami ono musajja mufumbo era nga alinayo omukyala saidi e UK era nga alinayo n'abaana ba I think balinga abaana babiri basatu awo munaaye Shiba Kalungi nga bakera ku makya nga bayasa ekyama era Shiba Kalungi nga akera ku makya ng'afuna olubuto olwo olwaliito Badi kakati n'ebintu byongedde okubeera nga bitabuka era ng'omukyala yagenze mu kooti n'abeera nga yeekubira omulanga ategeeza oli omukyala namba emu munaaye Shiba Kalungi kakati mukyala namba 2 gwe nawena ali eyo ng'okyakaaba okyakaabya kajanja Shiba Kalungi alina byonna alina ssente alina amaka alina erinnya alina buli kimu kyewandigadde okubeera nga naawe ofuna mu bulamu naye munaaye kakati mukyala namba 2 era ng'oluvannyuma lw'ebbanga ddene nnyo tulindiridde okubeera nga tetulaba ku bbawa Shiba Kalungi finally omusajja gwe yatuleeteddeyo oyo omusajja mufumbo ate nga kyasinze okubeera nga tekinneewuunyisa mu bintu bino omuyimbi Shiba Kalungi kiraga nti ye yakwana omusajja ono oluvannyuma okubeera nga yamulaba ne famire ye nga basanyufu nnyo n'agamba nina okubeera nga nange nenyiga mu happy family eno nokolwejjo nasobodde okubeera nga mbaplayingira bu audio olutalo olwabaddewo wakati wa mukyala mukulu oli gwe nakutegeezezzaako saako ne Shiba Kalungi era nga bino yasobodde okubeera nga abinnyonnyola mu ddoboozi lye ng'agamba nti munaye yalaba family nga nnungi n'agamba I have to be part of this family so munaye ebyo ebigenda mu maaso side eze olaba Shiba Kalungi akkiriza n'agamba nti munnange wano nina okubeera nga neenyigawo ng'omanya nti abasajja bafuuse babbula so gwe nawena mwannyinaze ali eyo ng'olina omusajja ng'akwagala nga providinga byonna of course mistakes zibaawo naye nga wabanga byonna abikuwa n'abaana bo abaagala lwakyo tulala n'okkalira abasajja twafuuse babbula muganda wange w'okutte wonna nyweza kubanga abagagga nabo balaba basazewo ne babeera nga munaaye bagamba ekyokubeera nga nfuuka sekendi ya wife sekirinaako buzibu byonna bigenda mu maaso side ezeeyo era ngenda kubeera nga mbaplayingira obutambi musobola okubeera nga mulaba ki ekigenda maaso saawa eno subscribinga obanga wadde tona kubeera nga osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakuyambako mu kubeera nga ofuna amawulire mu budde bwennyini bwebanga nakagaleeta nkomawo tenvaawo basaidi chiki wa mwaka awaina akamanyiro nambemu Shiba Shiba yagamba bawaabwe nti oyo mujja wange mundeetereko mulabeko kubanga yali yagamba mbuno ng'omusajja teyamanya nti mufumbo ate n'obwo bulimbo omusajja yategeera nti mufumbo just nga w'onoomanya amaddu n'obwenzi obubaliko abo abantu amaddu n'obwenzi okitegeera n'agamba mbu omukazi mujja wange oyo mundeetere mulabe omusajja n'amuleeta mujja we yamulaga n'ebifaananyi yategeera kuno ku UK tosobola kubulwa information ku muntu naddala omuntu oyo nga promoter kati means abantu bangi baba bamumanyi ne family ye baba bagimanyi kati awo yalimba First, ekira nagamba bamundeetere mulabe mbuwe namulaba simanyi she's a beautiful human being she's so warm na befriending ane mujjawe in pretending eno backdoor bawe amulira munzikiza nali anakomba nanyenyolo oluwato lwa Shiba mulumanyi wewe okumanya oli alina akamanyiro mbunasalawo because the woman is a beautiful human being she wants to be part of it basically nasalawo okutta amaka ga munne teyakoma kulya musajja wa munne wabula nakkiriza n'okuzaalira omusajja
fact yasalawo omusajja teyasalawo okisigira kati akweka manyiro super akakaliko n'obumansuka na gundi mukyala mukulu nali mu maziga kubanga bavudde wala ate nno Shiba atomedde mujjukira luli bwe naga nti omusajja alina ssente genfunye nti omusajja ali mabanja mayitirivu ebintu ebisinga babitwala yabisingayo mu banka era Shiba atomedde fact alina ku ssente za mukazi kati Shiba agenda toba n'omwana we nzaako nkabateeredde waawo mwefuula ate no Shiba yekoza mbusimanyi ndi feminist tumbavu bwoba oli feminist at the end of the day kakati olina nakyeyombekedde va kunakyeyombekedde naye side dish gwe balira mu nzikiza nti gwe kennyini obadde olina nakwejjayo mu light gwe kennyini kubanga byandisigaddeawo mu ŋŋambo gwe kennyini obadde olina okwejjayo mu light kubanga obadde toyagala kubeera branded ng'omukazi eyazaala bano baki abo abaana ababyo mubamanyi abo be baziika ku nsalosala abo okitegeera. So at the end of the day, we are feminist. It's just a charade. It's just a masquerading. Shiba nagamba she believes in karma, which is a total bulimba, because omuntu yana believing in karma tosa wakola muntu, especially somebody who is your friend. Nokutula makage. No sir. Omukazi teyakkiriza. As far as we are concerned, omukazi teyakkiriza ku mbeera eno. Newankubadde omusajja musiraamu nti no bandikiriziganyiza for him to take a second wife, omusajja yagaana to take a second wife. Okitegeera. You don't believe in karma, so karma is coming to visit. So vola banga tuli wano kakati tukugeya. Tukugeya because karma is visiting. Okitegeera kati nebyo ebya karma is a total charade. Ebya karma total charade. Ebya feminist total charade. Basajja obaagala. Obo like anyway bagamba nti oli mukabise kiso. Which makes sense kubanga wagamba muno the woman is a beautiful human being ate you befriended her waliyo yagala bisekiso vibe sikitegeera anyway sijja kuwaliriza. On the second note okumanya kana akamanyiro kono kali Promax omukazi bwe yamukubidde okubimubuuza n'avivenga mbuno simanyi we have spoken to him for an hour mbwera he is not in a very good place mbwera he is in a very angry place mbwera musimani he has to know there is somebody else involved in this. Really? Muze sagala kutta bufumbo just njagala kuzaala. Lwaki tewalonda ataliko nkayana. Babiswanka babo bali awo tebaliko nkayana babiswanka bani bangi nnyo bagulunedi babitya bawe bali. Mbona tebaliko nkayana bakatsi bani bonna bali awo. So many bachelors. Mbona tebaliko nkayana. Lwaki tewalonda abo n'ozaalira abo. Oba n'otukola omwana w'eccupa. Walimbyemu akamanyiro munno ke wamukoze kanji nze omanyi munnaye bano bashibaholics bagamba mukazi gwe Shiba yekaliza mu nsobi ngata kimanyi nsobi amuwalabulira munna amugeza oluzungu joba very condescending and very self entitlement nyingi nnyo Shiba wayocheza sikuwa nti wazalidde omusajja because mugamba abasajja batono that is no issue. Wabasajja batono mbwera tewali musajja womwe ekyo nakyo ensonga eri wano kweno talkability between the co-wife talkability eyo talking to her as if she's a P2 child awo wenyini bwe nalabidde akamanyiro. Audio ka Shiba akali mu kutambula ku mitimbagano katuwe ekyokuyiga naddala nga ffe abakyala. Mukyala njagala okugamba nti abasajja boolaba ku street bulenzi si basajja. Bw'osanga a potential man ng'omusajja ali potential husband snatch that man. Omusajja oyo musinachingwe omutwale abakyala it's what we know what we want. Omukyala okumanya ky'oyagala na ambition mwino okubala bw'osanga ki minister kikola wa president byani ng'omusajja omulabyemu potential n'omufunamu olubuto tolujjaamu omwana oyo muzaale anaamwagala oluvannyuma at least omusajja bw'alifa omwana alitwala ku by'obusika. Abakyala tubale woman of integrity, woman of accountability. Shiba tainawo kye yakoze yalaba potential abasajja Kampala bulenzi empale zigwa migwa tubuzaddemu buyiike tuzadde mu busajja obusirusiru obwo bukimu swaga simanya buloni katwe
tebulina kye butuyambye abaana bakuze n'okukula. Shiba yalaba potential man n'amanya amagulu ge sawa kwe kuva mu feminist bamukole afuna olubuto. So naawe ali eyo kola kyekimu bw'osanga omusajja w'obuvunaanyizibwa mubbe ku mukazi omunafu, mukazi oyo atamanyi kyayina. Bannange temuleka nti olw'okuba semanya biki. If you find a potential husband, kindly snatch the husband. Gasika kasati ngenda kumegana na musajja wali mulingi ze timu onkube timu musajja wa Katonda talina buzibu. Timu nakosani. Timu nalumyani. Kati siyo jio na joli bera ongo ochimanyi sikulinako ozibu yadde. Nkugambye kati siyo ji yegwe best friend wange. Zosoro kunjawula ne Kati Siuji. Kati Siuji is my best friend. Kati Siuji is my best friend. Embwa zampagawaga. Pali star, oli champion, oli mumeganyi, oli Goliath, timo waga. Echichi? Musindikali kwa stimumbuze ko bana mmwe naye bana mmwe. Gwe tomanyi. Musindikali kwa stimumbuze ko naye gwe tomanyi. Mami tatanga wawe. Champion waffe. Nayo chimanyi abali bakuwaga bonaga bakuyita champion bali bakwagaliza ntana okimanyi kisinga kati bazinga ko teyiyo Okakasiza abantu uti babi. tumavi Naye Tima kasajja wali okakuba. ate kubanga nako na siri nefa omusajja Timo twali kubanga kugwe. nako wadde ku messe nefa Wankoze bubi Timo wange. Mami Alicia ne DJ Mkwano Chris. Ensani so balaba oyo mutabani wange I call him the son I never had. Na ye ebyenda byabadde binnumanga nze namusindika. Kakati nkubuulire gye yabadde alina interview gye yawa oba yesterday oba before yesterday nga wa interview mbu bagenda kulwana naye waliwo we namulaba mbuba mu training naye Timo train oyo ani yamuko Naye Timo ngaze yapakatizo wali okubazaaliza akabi nnyo. Nabali ba settinga bu settinzi. Bali mu plan, bali mu lukwe. Timo wali okuba akasajja. akasajja mukwano yandibadde obaka naye Timo woso omanyi ne batandika omwogerera Timo omunene ogw'omubiri tegulwana they were just putting him down. Timo njagala kubuuza. Luno olukwe lwalimu ne gavumenti ebintu biviira ddala Kampala. Timo omuyaye yali akupima ebbere yali apima lyaki. Omuyaye yankolako ne bwati n'alabye ddala nga bagenda kunkuba wangi. Naye nga akkiriza bankube. Kugambye olukwe lwalimu nga ddala Kampala bankube. Timo kumanya kakasi mubi okimanyi yakunganya basi namba eyaba witness abagenda oberawo ng'ofa. Gwe omanye ekyaliwo abantu beeteesa kuva Kampala. Ate kati Timo ogwo omulambo ogwo gwa bbeeyi gwa miliyoni 8 twandizijjeewa. Katonda wange. Tukisobola mu linnya lya Yesu. Nze Timo nina omukisa munsi muno. Teri asinga mukisa. Bataddewo ne tickets za diramu 5 etimwazi Yabagala kulabisa. Bwe senga wandabako nga ntambula ngenda wali kulinnya. Sinze yali atambula. Nafuluma kuluma wa mazaamu. Omanyi nakolawo. Kugamba yali ajja kungoba atunudde eri atunudde eno. Timo ojukira kali ka video ka Charlie Chaplin yali mu ringa nkubba ebikoode n'akubiramu ne leefu. Wandibadde. Ikyene badde nnize Tima nkolera ekyo. Nakuba buli ekisalaawo. Olaba na Simon nga bali wali batunula baseka. Baandabira ddala sisobola. Naye nga bampaga. Adde manyi tosobola naye nga nkimanyi osobola okudduka. Nange nadde nkimanyi kubanga Timo musekende gula wangula empaka z'okudduka. Katonda wange.
kali kadduka mulinga kakuba buli ekiri awo kati kugambye omusajja yajja n'agamba Timo the fight has been cancelled n'esooka ne neefuula ayomba naye ng'amazima essanyu lyempulira mbulo muwahaaga nga mbulo mubuukira mugambe ssebo ovuddewa tomanyi kyokoze omutima ogamba alhamdulillah katonda wange senga bakukubaaga agatama Timo naye ate onkyayira bwerere sirina buzibu bandi kunkubira banera kati we tumulabirako bwe tuti oba ringi bagireetaawo ku dduuka lyo kubanga gwe essa jangu kati bamufunira abalwanyi abaddala mwenna katonda yali abalaba kati essaawa zino twagala bakuteeke mu ringi naffe tugenda okukuba gwe munsobola amwe mbasobola inkubuno tugenda okukuba gwe omulala akwata bigero omulala akwata lubuto tugenda okukuba gwe era tubadde wano nga tugamba lwaki bakansolinga empaka twali tulinze basekule gwe makati yatugamba yeetegese ate mubutuufu fizika ayogera kituufu babadde bagenda kusekula sweetheart ate abatwala mulimu ntya banne kasi bandi munkubidde ogundi bandi munkubidde gundi yali eri mu luumu eddako ng'akuba ebikonde yeetendeka naye nga mbiwulirira eri wange naye naawe tewatidde nnyo byakugamba byaddala kati yali yabadde amasimu e Kampala yanyakulanyakula dda baamukubakuba dda yaguma teri kikonde kyezoola mukuba ne kimuluma kyogamba bamusonyiwe ono oyagala bamusonyiwe kati samuwayiriza kati yali yetegese okuba ono Balista Timo kati mulete wanayogere naye Timo ani yaleeta fight eyo in the first place ani yaleeta suggestion eyo Timo baba bannana be bampaga wagale bateekayo olulwana nze nali wano nze nali si training nga nebeera olulwana ne batusaba fight eyo okubayo Timo wayiriza katsi muntu mulungi nnyo ebyo teyabikolako mugaba masimu fight erina okubaayo kagwake keetonye fight erina okubaayo nkugambye kati fight tugenda gikolera mu dduukaali olunaku fight lweriyo ngenda Zanzibar Timo nedda batubuulire sente tugiguleevo eyo banaye temututtira mwana fight erina okubaayo Timo sekyo za sente zaffe mwampadde ku sente temunnampadde n'ekikumi mwagalana byombyogere mwabadde mwagalana kunkubira bwereere kakati fight endala eriyo twewandiisa naawe twali buligi ffenna naawe si bwe kiri bano basobola nawe bano abalongo basobola naawe tugenda okuba gwe mwejja mbafuuwe nobafuiramu bamukamera tukukuba one by tugenda kukuba fight yakubaayo kati ino kikubulira Kim Katonda gye yanzije mmanyiyo sisobola kubiddamu nadde okuddamu kusala mu bwongo bwange physical twins olutalo tugenda ddugula Kimu sente mmeka tugenda bigula omwana tugenda okuba oyo fight erina okubaayo oyo Timo byaliko tugenda gigula omwana temumukuba omwana wange temumuteekako kamogo byemwagala okukuba si byakwagala kunyumirwa mwagala kukuba kuttira ddala kugumba mulina ekiro Irene tusasule tusonyiwe Balista Timo ngenda nja kusasula ngenda bannange kirabe bakigamba emikono giza naye netugamba katumusaasire Timo Timo kaabya kajanja okaabya kajanja oyo Balista Timo bannange timolinga atakolanga ne training omuntu abadde mu training ofaanana otyo mami wano wende osobola okumpita champion otukoze bubi nnyo abasajja babadde bagenda champion ojja sobola Timo nze manager awo sebo okugambe fight erina okubaayo manager naawe oli mulwanyi nwanira mu kifo kyange Timo toba mutiitizi naawe Kimu katusasule sente oleme katusasule sente abantu babireke
Fight we man nwana bakazi na nwana bana balongo awuja lwana nenda sebo olwana kati akatono kanyomera mitwala wo mugga kituufu mwemba kuba n'omukono gumu tujja kuba kulugulaka kati bulijjo tuli wano nga timaatira ddala katisi erya ddala ate no nga katisi yali eno yeewaana kyagenda okukolola omusobola mu bigambo naye bulijjo okatiira ddala akantu katisi gomanya ebyafaayo bya katisi omanya ebyafaayo byo bimbuulire olwatulaomwetekako okulwana Bigi Banga newe mumpa miliyoni 15 sidda mulingi kasana yambadde lyambadde ludda wayeeyogerere lwaki omwogerako nga taliiwo ani katisi katisi oli mumuwaayiriza agenda ayogerere ku ssimu ye bafuuse ba best friend agambe mbu ye best friend waasinga ne mugamba osobola okunzita katisiugi omanye tuvudde ne katisiugi katisiugi is my friend for life mwe mwenna mutulabye wano katisiugi is my friend for life nze nsobola olwana ne katisiugi kati lwaki wali olwana ne mukwano gwo wandirwanye naffe ne tukuwa mwe temunsobola mwe nemba nina omukono gumumba kuba tumanyi amateeka g'okulwana tumanyi we banafuya ne we batanafuya banafuya natu wano mu madde bateekawo ekintu ama naade neebuuza katisiugi wano nga wagezi ate nga omumanyi wamuwaako mbuwa wako ku katisiugi brother waffe muleke baavu baana mmwe Katonda gye yanzije mmanyiyo ndabayo ebyange byebyo nina olutalo olw'amaanyi naye nannyini lutalo olwo teyeeyibaala teyeeyibaala olutalo olwo tugenda kululwana wiiki eno yenna eyantakuddi ogenda kumpulya bwempunyanga ka mwaka ogenda takasa ekyo nkubuuya sigenda kukusonyiwa wabula linda bulinzi kaseerako ojja kuba oli eyo nga bakugamba entandaala ekukutte. It's going to be a day like this one. It can even be tomorrow. Yes, it can even be tomorrow. Era enkya tubeereko essaawa ze zimu zaakayo nina omukubamu omusumaali ne bwe gunaabeera ogwa ogenda kukoma kunze okumanyiira, ogenda kukoma kunze okuyisaamu amaaso, ogenda kukoma kunze okujolonga, ogenda kukoma kunze kwogenda okukoma. Kino nkulayirira kunze, kano bakakusaliremu bakakuwe, kunze kwogenda okukoma. Ate bwe kukuba nodde engulu eno internet njivaako ngenda kusesebbula. No mercy. Kamalo charging essimu yange omuli obujulizi. Nkukuletera bujulizi ku bujulizi. Bujulizi ku bujulizi. Ogenda oganireeyo naye nga maze okulaga ensinga ekutegedde. Musiibe bulungi, sula bulungi. Leero njagala osule ng'ondowoozaako ne wawe tugenda olaga. Njagala osigale ng'ondowooza. Njagala osigale ng'ozuuka ekiro n'ondaba bati. Onozuuka ekiro
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.